muteeserezo ng'akiikirira Mukono South Constituency. Naye olw'okubanga empumbawumba yaffe mu Lunyanyimbe gye bayita submissions ezimu zajja kikeerezi, ate omulamuzi zonna n'ayagala zibeere nga azikwasaganya, aziraba, azitunulamu, oba tugambe mu Lunyanyimbe azikonsidaringa. Na bwe kityo obudde tebumumaze, n'asalawo yeewa obudde obunaamumala ateeketeeke bulungi ensalawo ye. Atutegeezezza nti ajja kutuwa olunaku olwo ensalawo ye lw'anaagitusomera. Kale na bwe kityo tetulina lunaku okutuusa omulamuzi lw'anaatuwa. Era abantu bonna abawagizi ba kirayanti wange mbasaba basigale nga bakkakkamu nga bwe tulinda ensala eyo, kasita ye akyagenda mu maaso n'obbaweereza. Ya kanso okumwena ku kusaidi yo ne kusaidi yoli ani yalese yalese gundi ezo mu bukerezi. Omanyi bwe twali tuteekamu empumbawumba yaffe bali baleeta eyaabwe, bwe baleeta balwawo okutusaavinga, naye ate mu bye baleeta nga bakomyawo kuba ziri emirundi esatu. Waliwo kye bayita submissions ez'onaawaaba petitiona, ate ne wabaawo submissions ezaddamu respondent, nze ndirooya w'omu ku abo abaddamu. Bwe ziggwa oli alina kye bayita rejoinder okuddamu ku byaffeffe bye tuba tumuzzeemu. Kyokka ate naffe twalina kye bayita rejoinder ku preliminary objections. Waliwo ensonga zaffe ez'amateeka ze twaleeta, kati mu mbeera eyo ye yali addamu ffe kweza ensonga z'amateeka. Bwe yamala okuzituwa naffe twalina okuddamu. Kati okuddamu kwaffe okwo kwajja nga kkooti yali tekutegekedde oba munfuna. Bwe twali luli mu kkooti mu kusembayo rejoinder eyaffe ku ansa yaabwe ku preliminary points of law tetwagyogerako, ate nga tulina beetu okukyogerako. Kale naawo omulamuzi waalabira ekikeerezi ekya submissions in rejoinder ng'ate nazo ayagala ozikonsidaringa. Oyogedde ku nsonga eyo gamba nti waliwo ate ebipya bye byongeddemu. Ekyo sinnakyogerako, lwakirowoozezaako. Tosobola kuggulawo ate bupya. Amateeka galina kye bayita non-departure principle, by'otaayogerako tobireeta. Bw'oba wakaayanira kamyo ate leka kukyusaamu kwogera ku nte. Mwebale nnyo, mwebalire. Kale kansi onale Yes, honorable. tubeere wano wennyini tetujja genda mu nkuba. Nga asembedde nnyo. Honorable, tubulireko kkooti etambudde. Omulamuzi atugamba nti abaleeta bannaffe okwewozaako kwabwe okwejjingirizi bakuleeta obudde buweddeyo. Wabula ekitulumyemu nti bo balinga abo abadde bakitegedde ekigenda okuva mu kkooti, kubanga tebalabiseeko nga ne gwe n'atuwaabira talabiseeko, kitegeeza alinga ng'ensala abadde yagitegedde. Ne kanso we twegayiridde bwegayiriza okulabikako. Kyokka ate nga ogwo si musango gwaffe, bo be bawaaba, kitegeeza nti omusango guno be bandibadde baguyinamu okwagala okunene nnyo, be banditusoose ne wano. Neffe ababawaabirwa ate ffe tubasoose wano. Naye tetulina mutawaana, emmese ne bwegejja eti eba ya kkapa. Ne ku olwo lwe batuwadde, lwe batannatuwa, era tujja kukomawo. Ne banaagamba nti okusala kuli mu kwagala kwabwe, nti owookuna ye yawangula, era akalulu tujja kuddayo tukanoonye. Wabula kye twagala kkooti kuwa nsala yaayo. N'ebyokutula etumalira obudde bo tebazze, ate ffe tuzze. Ne babanga abagamba nti bo baabitegedde dda. Kale tekituyisiza bulungi. Naye olw'okuba tetulina okuwa ekkooti ekitiibwa n'omulamuzi omuwa ekitiibwa, tukkiriza nti ensonga z'ayogeddeko zezo zennyini ze tulina okugoberera
era tujja kukomawo olunaku omulamuzi lw'anaabatuwadde. Honorable, embeera eno ekola etya mu buweereza eri abantu? Embeera eno erina engeri gye sabotagingamu obuweereza mu constituency oba tekinawe? Of course olw'okuba nti abatuwaabira batya nkola yaffe, oli n'asalawo akuteekeko omusango olw'okwagala okumalira obudde nti abantu bamukyawe, nti bankyawe nti sikola, n'olw'ensonga eyo sente nzimalire mu kkooti n'obudde mbumalire mu kkooti ne batuzunza bwe batujja kufula ey'okubiri batuteeka mu yawansi batuteeka mu yawansi batwala bwaggulu ate tuze nti kwegamba obudde bugende tumalewo ekisanja kyonna nga tuli mu kkooti. Naye nabagamba guno omusango guli mu kabonganje musajja mukulu luwedde ku mpagala. Kuba omanyi nti empologoma enkadde eteegera ku kituli, kati luwedde ku mpagala ye ateegedde mu kkooti. Akalulu bakanoonyeza mu bantu, tosobola kufuuka kabonganje n'okozesa omuntu olw'okuba gwe luwedde ku mpagala tokyasobola kunoonya kalulu. Bw'oba okaddiye genda otandika okutuuma abaana n'okugerengera ensonga ebyobululu biveemu okusinga okubonyaabonya abavubuka abato. Nawe ku mulembe gwe waliwo emyaka 35 ng'oli wano okulembera ekibuga kino. Kakati naffe mulembe gwaffe tulina okukulembera. Oyagala toyagala naye tolowooza nti nogenda kusaanyawo omulembe gwaffe ng'otweta mu kkooti sebo mwami mukulu luwedde ku mpagala. Gw'oli emabega w'omusango guno tugumanyi era buno bukodyo obwo gw'ofacilitate nga gw'oteekamu ensimbi kubanga buli kimu kyokola olumukwata ne bamuteeka mu kkooti gw'omugjayo empapula gw'ozikima kubanga oyagala ffe tuleme butakola. Naye gwe wabeera emyaka gyo twakuleka n'okola abantu ne bakukyawa bukyayi nti okaddiye eddakeeka. Era ekyo kyekigendererwa ekiri mu musango kutulemesa kukola. Bwe kulemesa okukola emyaka 5 giggweko tube nga tetulina kye tukoze bw'abantu batukyaye. Naye mbakakasa abantu si beeteefuteefu tukyawe. Kyova olaba constituency ebadde eweddeyo kulwanirira buwanguzi baabwe. Era n'olunaku lwe banaatuwa era tujja kukomawo wano. Ne banagamba nti tutuddayo mu kalulu era tujja kuddayo kubanga Kayondo wendi abannonda weebali ate nange sifudde ate kakati mpulira n'okanoonya kansi wandudde onnoonya kalulu. Twebagana tutyo tukanoonya nja kuddayo tukanoonya era tujja kgenda mu paaliyamenti. Batugonyaabonyeza nnyo ssanyu lituweddeko. Tetulina mirembe. Omusajja atumazeeko emirembe ono bannange simanyi abamuli emabega bonna banditusaasidde ne baleka essanyu lyaffe okubeera nga tulifa bufi kuba akalulu twakanoonya twakawangula mu mirembe naye abali emabega w'ekintu kino Mukama abasaasire naye mwekube mu mutima mumanye nti nammwe mwazaalwa mutusonyiwe mutuleke emirembe gituweddeko ffe ng'abawagizi.